TV waliwo amawulire agagenda gatambula agagamba nti ekisaawe ky'Entebbe kyatundibwa oba ekisaawe ky'Entebbe China yakiwamba era ng'akantu ke naakalabako batandise okubeera nga batambuza akantu akagamba nti ekisaawe ky'Entebbe kyakyusa erinnya bakiyita China Entebbe International Airport. Amawulire gano negala bagamba nti si matuufu wabula nga social media mugimanyi kuba nfunye bakadama bangi nga bambuuza ku kintu kino nga bagamba akati tugenda kukola tutya. Waliwo neyabagambye nti tiketi z'ennyonyi bazongeza zirimu miliyoni 67 olw'okubeera nga China yatutte ekisaawe ky'Entebbe nti eyagala kuggyayo ssente zaabwe. Kituufu China yawula Uganda ssente okwe-expandinga oba okukola ekisaawe ky'Entebbe nga kinene. Yagiwa miliyoni 2 ebya dola bwe yaziwula sinakuwa yabawula miliyoni 2 okugaziya ekisaawe ky'Entebbe. Omuntu yenna bw'akuwula ssente wabeeramu terms and conditions. Era gye weegendereza Entebbe watandise okubeerawo obusente bwe basaba nti buli afuluma atuweeyo bwe kati, buli akola bw'ati atuweeyo bwe kati. Obusente obwo oba ssente ezo ze babeera balina okukozesa okubeera nga basasula Abachina abo. Waliwo ne ssente awo mujjukire nti bw'oba oyingira ku Entebbe waliwo ssente ze basolooza zisobola bulungi okusasula abakozi ne zisasula ne ku bbanja lye tulina. So gano amawulire agatambula nti Entebbe Airport oba ekisaawe ky'Entebbe kye tulina kyokka mu ggwanga kaakati bakiyita China Entebbe International Airport. Amawulire ago si matuufu. Ebbanja balitubanja naye nga gavumenti egezaako okulaba nga esasula ebbanja eryo okuggyako kinaali badde ngamba nti mu butuufu omuntu bw'aba akubanja ssente ate ssente zino zisasula mubeere nga muziweera ddala Abachina ate tuleme kubeera nga ssente ezo ate ziriibwa buliibwa. Kuba ssente ng'ezo tuyinza okugamba nti zigenda kuvaayo n'obala n'ebbanga nga ddala ssente ezo zirina okubeera nga ziweereddeyo ddala naye ate n'osanga nga abantu bakoze eki ate balidde endidde nga baba bagenze mu kukola byabwe. Then n'ekintu ekirala waliwo ne vidiyo etambula nga waliwo omusajja atunda enseenene mu nnyonyi. Ekintu kino kya buswavu. Vidiyo eyo osuubira mwagirabyeko omusajja atunda enseenene agenda n'ajjamu bw'ati n'akateekamu mu kaveera n'atunza abantu enseenene omutwalo gumu ng'obuntu obugiiko ndooza bulinga 4. Nsuubira twafuna ennyonyi ye Uganda tulina okubeera nga ate tuteeka respect mu kintu kye twafuna. Twagenda ne mu Dubai Air Show tubeera nga tulaga ennyonyi yaffe engeri gyegenda okubeera nga etambuzaamu abapasenja. Kati tikyalibadde nnyo kyamakulu kubeera nga tukola ebintu ebigenda okubeera nga biyiwayo erinnya lyaffe erya Entebbe International Airport. Gwe omuntu wogera n'otunda enseenene mu nnyonyi obuntuntu obwo obuggwa mujja kwekanga mubanga ntono nnyo ng'enseenene nga gundi yaffe zizzeemu ebyengi mubanga tono nnyo bwe tutegendereza zigenda kubeera nga zijjamu ebiyenje olw'okubeera nga tuli enseenene ne tusuula enseenene zigenda kutandika okubeera nga zigenda na mitto banga ntono nnyo jakwekanga nga n'emmese zitandika kuzannyira omwo. So njagala tubeere beegendereza njagala tuwe ekisaawe ky'Entebbe ekitiibwa tuwe ennyonyi ekitiibwa ate n'abalambuzi ababeera bajja mutuufu oba otambuza enseenene mu nnyonyi kintu ekyo tekyalibadde kituufu. Kale zipaakinge naye mwalabika vidiyo ako omusajja engeri gy'asinamu enseenene nga tesobola na butayiika. Paakinga kale enseenene zo zibeere mu kapaaka mubeere nga mutunda paaka naye gwe n'osena jjukira buli bw'osina zijja kubeera nga ziyiikako. Mbabuulira kino bwe kinaagenda mu maaso olw'ekityo ojja ogenda okwekanga nga batandise okutuulako mukene bagamba ennyonyi yonna ebeere ng'ewunya evvumbe neryo muwulire evvumbe bw'ogatta enseenene n'ogatta ne mukene awo gujja bagira oba gubula asala. So njagala tubeere n'empisa twafuna ennyonyi naye twafuna katale ate nga naye
Uganda naye mumanyi nga zino baasi ogenda kwesanga nga tuva ku Nseenene tugenda ku Mukene tugenda kudda ne ku Mukalakaasa abatunda eddagala agaye kino kiwona kino kino kiwona kino kino kiwonya kino. So tuve mu bintu by'okubeera nga tuteeka katemba mu bintu byaffe. Okwata otya n'otunda enseenene ku nnyonyi. Bagezezaako okwogeraawo ne bagamba oyo musajja yabadde atunda enseenene nti baamukutte. Nebino byonna biŋŋamba nti waliwo ebintu bitwesiriwazaamu. Enseenene ezo zaagenze okuyita wali ne zigenda ku nnyonyi nga tewali amanyi. Babeera bamanyi bulungi nnyo nti oyo wuuyo omuntu oba bwatugambe kankwese erintu ly'amajiwala nti majiwala wuuyo atwala enseenene. N'atwala enseenene n'azitunda. Tewali nseenene eyingira ku nnyonyi nga tebakoze cheeki nga tebategeerera ki kyatunda. Naye okuva awo n'ogamba mbunna ate simanyi twamukutte yaziyisizaawo nga tetutegedde. Obwo obuntu bwonna buli detekita bwe muyina mubeera mumanyi bulungi nnyo omuntu kyatwala. Olaba oba otwala butwazi muzigo n'oguyisa wansi ne bagamba sooka okomewo wano mu bbaaga yo mulimu omuzigo mulimu ekintu bwe kiti naye ate enseenene ogamba otya temwazitege. Ekintu kino eky'enseenene nze kyankubye wala nnyo. Tosobola kutwala nseenene ku nnyonyi. Era nga bimbagambye bitandika bwe bityo, mulinde Mukene ku nnyonyi, mulinde Mukalakaasa bano abatunda simanyi ddagala, mulinde Sonsomola nga bamutunda bagenda gamba batandika okubeera nga bakola adivatiza Sonsomola, mulinde kugamba basenga bamweya namujja basanga okwo, bano simanyi senga kulannama bonna mugenda basanga okwo, kyogero habo bonna mugenda kubisangayo nga babitundira okwo. Bwe tutaava eyo na ddoboozi limu kubeera nga tugamba nti bannaaye enough is enough. So njagala mbeere nga mbagumya okusookera ddala ku kye twasookeddeko nti ekisaawe ky'Entebbe tekinnatundwa era ekisaawe ky'Entebbe tekiyitibwa China Entebbe International Airport. Ekyo kifu. Nenyongera okubeera nga nkubiriza abantu b'ennyonyi nti twafuna ennyonyi naye tetwafuna katale. Omuntu yenna aba ayagala okutunda enseenene genda mu katale. Era kino ekintu bwe kyeyongera okubeera nga mutunda enseenene kigenda kuleeta ebiyenje mu nnyonyi, kigenda kuleeta emmese mu nnyonyi. So tuve mu muzannyo. Ekintu nga kino nga kibaddewo aye tulina okukyogerako. Tekyatusanyusizza n'okwata obuseenene ndoza obuseenene nga 3 n'obuwa omuntu nti mutwalo gumu. Naye nekyebbeeyisi yalibadde mpola naye otundira otya enseenene ku nnyonyi. Muleete ne kabalagala ne gonja. Lwabwe mbeera mwagala mukiteeke ne ku leva endala mutandike kubeera nga mumwokyera okwo musiikira okwo njugu zonna ziri okwo ne tubeeremu n'empisa. Nkimanyi nti bannaye tulina bubu Buy Uganda Build Uganda. Kati Buy Uganda Build Uganda simanyi oba mutandise muteeka ku nnyonyi. Naye Buy Uganda Build Uganda tumuleke erugogo nituleme muteeka ku nnyonyi. Tugenda kulaba nga n'ab'endagala baleese ng'oli aleeta endagala amatooke mwabuge masanda mulabe ennyonyi mu mwaka gumu nga yonna nkyafunzewo. Era kasa muyongera bwe muti aba fumigation bagenda kufuna emirimu. Babeera kubeera nga saawa yonna bagenda bayita nti ebiyenje omuntu abeera atudde ate akati nolindako n'ebiku mwerinde n'ebiku. Mutegere mwerinde ebiku. Kuddira otya ennyonyi n'ogiteekako enseenene nti otunda nseenene. Si mwe mwa promotinga Rolex bagenda nazisiikira ku nnyonyi nti Rolex ziizo tuzisiikirako. Tuganye kutunda bintu bya naye mwebipaake aye temulina na kutundira bintu ku nnyonyi. Temulina kutundira kintu kyonna ku nnyonyi. Enseenene nga zino gwe mukole ka paaka gwe sooka olabe singa baakoze ka paaka nga bano abasaavinga emmere ku nnyonyi nabeera nga bagamba nti mu kusaavinga wano emmere wali etaaze ku nseenene nga byabwereere bigenderamu naye nga mpaakinge bulungi. Ekyalikoze amakulu n'ogenda otya otunda nseenene ku nnyonyi. Yenna ng'aliawo yenna yeeraga kugamba nga yenna alaba wamutawaana okulingira ennyonyi n'atandika okutunda enseenene. So nva waggulu nga mbagamba bubu Buy Uganda Build Uganda mumuze erugogo naye mumujje Entebbe.